Mugamba mutyama mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire eddagala lye bayita muzuukizi tunuulire ajjanjaba ki, ayamba ku ki. Njagala tutunuulire muzuukizi. Ngenda bakolera vidiyo ez'enjawulo. Sookera ddala eddagala lye bayita muzuukizi lifaana bwe lityo. Muzuukizi ly'eddagala ly'ofumba nga lya guliini naye amazzi ne gafuuka amamyufu. Olw'ensonga ti Katonda yalitonda n'alikwekamu kkala endala ey'enjawulo. Liringanga ffe abantu. Ojja kulaba omuntu nga muddugavu naye w'omusala ate avaamu omusaayi. Kati ne muzuukizi naye bw'atyo bw'ali. Katonda yamukwekamu ekyenjawulo nga bw'omulaba kungulu wa guliini naye w'omuteeka mu ssefuliya n'omufumba amazzi agamuvaamu gabeera mamyufu nga bwe mukiraba. Muzuukizi ono ng'oyagala okumwejjanjabisa obulwadde obusooka, singa obeera ng'olubuto lukugulumbagulumba, ng'olubuto lukumazeeko emirembe, olubuto nga lwogera, osobola okufuna muzuukizi oyo bulungi nnyo n'omutokosaako. Omuteeka mu kaseffuliya n'oteeka ku kyoto n'otokosa. Wamala okujja muteeke wansi abeere ng'awolaawolamu, asigale mu kibuguumiriza ekitonotono, obeere ng'onywako. Beera ng'onywako. Gwe atawanyizibwa ekizibu ky'okubeera ng'olubuto lukugulumbagulumba, muzuukizi mulungi nnyo mu kujjanjaba ekizibu ekyo, ogenda kutereera. Ate nga ddagala lyangu okubeera ng'olifuna. Kati eddagala lino lye bayita muzuukizi osobola oddisimba ewaka, libeerawo bulungi era abasinga bonna wano mu kibuga ebbali w'ekibuga ne mu kyalo era eddagala lye limu lye batera okukuumira ewaka nga teriggwa mu lusuku. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.